But when you look at how things are moving on in this country, you really wonder. The security operatives are trigger hungry. There was no any need of that kind of stuff. When everybody is going to visit a colleague, and then the public sense that the president of the people has gone somewhere. So waiting for him somewhere. Honorable Chagulani has no control over the people who are always come close to him in jubilations, in appreciation of what he's doing. So for you to come out with tear gas, to come out with live bullets, speaks volumes in as far as human rights are concerned. These videos have gone viral, and indeed, maybe their target was to kill, but because the powers of to kill lies within the creator, that's why Honorable Chagulani is still safe, alive. But we strongly condemn all these acts of hooliganism, because I call them acts of hooliganism, by the security agents. There was no any need for this kind of violence, for this kind of brutality. And we shall continue to oppose this kind of system. And we are extremely confident that when we see Honorable Robert Chagulani say, I'm still strong, very committed, like all Ugandans who have suffered in as far as the security operatives are concerned, gives us hope that at the end of the tunnel there is some light, and indeed we shall overcome. Tuvumirira nnyo ebitongole by'okwerinda, kubanga bwe biba bitongole nga byakwerinda nga bwe birina okukuuma bannayuganda n'ebyabwe, nga bitandise okutuusa obulabe eri abakulembeze ab'enjawulo, kubanga bannayuganda bangi abamu bafudde, abamu balemadde, abamu bakubiddwa, basibiddwa mu ngeri etegeerekeka. Naye bwe kibeera nga omukulembeze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'obuwanguzi bwakwakkulwa, n'abeera ng'asobola okubeera ng'atuusibwako bino ebyamutuusiddwako, kiba kitegeeza nti omuntu weeri wansi ye ajja kwongera kubonaabona, kubanga tukasa bulungi nnyo tuba Uganda bangi abakubiddwa, abasibiddwa, awatali nsonga yonna. N'olwekyo ffe nga bwe tuba tulwanira eddembe ly'omuntu, tetwagala kumanya omuntu agwa mu kibiina ki, naye poliisi okutandika okwefuula n'ebitongole ebikuumaddembe okutandika okubeera nga byefudde nga system part of the NRM, nga balinga ekikono kye NRM, ti omuntu yenna gwe balaba nga alaga obuwagizi eri Robert Kyagulanyi Ssentamu balina muteekako bukambwe. Ensi balaba era akasa bulungi nnyo nti teri ajja kusumattuka, bonna bakola ebikolwa bino bikole nga ttiimu, naye buli kamera zijja kujjayo nga ggwe, era akasa bulungi nnyo gavumenti eniiza okuba ekyaliwo ne protectinga, naye kakasa bulungi nnyo nti ogenda kukisasulira n'abaana bo n'abazzukulu bo. Of course